bachimira abana abonere ebwe genda London munna eno ngo oli denjoliza kigambo kyamanyi bachimira bagende bwe bateka ko bipande wano don't disturb mwalimu neno naye ayagala bayimbi fe bakomeye tatwagala bagenda eri bakola longi yamanya kati eri abantu bente naye kati aba bagagaga si bati abo yukana kati goti ali ogu ono kamera kwate eno waggulu naye ngono gotya kati mu Uganda naye bana bonna wa oli yayina se naye kati abo kirumira kati bebo kibu molo zagenze bweru wa babera kagapanda agende n'abunira okuva lwagenze mu nnyonyomu can you have a drink? Can you bring a drink? N'atonga ku kipande don't disturb. So musomesa abaana lwakwandi ate amasomero ennaku zino gatulemesezza omwana bebigiraasi miliyoni emu tushoni wa Kyambogo emyaka egi naye taamu egyo ya mwana wa Nasani nnabeere ng'avuddeyo ng'alina kyamanyi taata ofe tunakatiabafu tetukyazaala era bagaa nti omwavu ola abakazi bamugenda mu periods fo abasajja periods zaffe kinga temukimanyi bwavu kuba omusajja omwavu toba namaanyi gayimuka oluwogezaako bonaga oli mwavu oluwogezaako gamba oli mwavu era nzugwa omusajja olina sente lwaki oziteeke wanene weewadi kuba oteeka ano bo yaba awulira tobona abaavu basigala baavu bateka muno sente babagaga bateka ku masimu batekeyo kugundi mu banka zitambulire mu mpewo byagundi swi naye omwavu ateeka ano boyi naawulira nti ofunye mwaka 8 yitanaamu yowakanana yitanaamu noyitanaamu oyo afudde nateete lwofunyemu esatu nolyoka ogiteekene bano bakubagala bagamba gwe bulira ow'emaaso nti afunye 3 ayite Jessica ow'emukono Jessica naye najja omanyiza tolina adde sente so sente owaziteeka era nze nziteeka eno gyenziteeka asiibe mala tuko gwapa kati siibako so wano bamekango yagala ovuga emmotoka uwoneke omukono kati kyukira neighbor mubuze nti oyagala emmotoka naye oyina pamiti kubira Yesu engalo ez'amaanyi ng'otegedde haleluya gamba nti obusirusiru obutubonyabonya tulina okubumalawo olunaku olwaleero olwabegomba Bobi Wine gamba nti Bobi Wine bamwegomba naye kyukira neighbor mubuze nti oyagala Bobi Wine egwe babi kubira Yesu engalo ez'amaanyi haleluya jayo Bayibuli Matayo 24 Matayo 24 agamba awo Yesu n'ayita abayigizibwa bwe e Kanani bajja bayiga ekigambo kya Mukama soma era yongerayo ne bagamba nti komaawo yongera lekerawo yongera komaawo soma wansi ne bagamba nti olunaku lwe yabayita fuukamira kubira Yesu engalo ez'amaanyi ng'otegedde haleluya gamba nti lwe yabayita imirya mu bbanga Obadiya 24 bugamba nti olunaku olwo yongera yani aganya ne bagamba nti ani akuganya okwongera olunaku wansi awo nyine tuula wansi kubira Yesu engalo ez'amaanyi haleluya gamba ntukyabasabira kati wano ne bano ayeeganya naye ng'akola ki ng'ayagala baawukana batya jangu osanga omukazi nga ali simple ayagala ebyomuvibinga oba mukwane bulungi oba afega musanga alina kaanywa tomumanyiira sigenda kwana kikereze kankubulire oba tosanywa bulungi mimireme ka 88 abadde nawanywamu bibye twakumanyi mbojja abakazi bakola ebintu biri weird nga tebateri amanyi bamanyi n'okwebajjagala mu bbaala
Hello. Hello. How are you? I'm fine. You're fine? Yeah. Okay, I'm called Michael. I'm called Simon. So what? Simon. Hey. Oli musiro yagala ni jangu kalire kankuletere go yagala. Funire erinnya lyentegera Simon yaga kolotya. Hello. Hello. I'm called Michael. Nanchinga. Okay, no problem. How are you? I'm fine. You're good, eh? Yeah. You look beautiful. Now you get a lunch. Thank you for appreciating. You also talk well. Okay. I know. Apart from that one. No matter. Okay, no problem. Are you okay? Oli nani? Ndinze ka kufunira ku kyokunywa. Oli aloni? Ndinze ka. Kufunira ku kyokunywa. Bale kaba ku chai kati ozozungu nonya mukazi. Secho. Naye ambadde nkulabidde eri ne ngambo wayo mfananidde bulungi. Ne watayogera bingi nze nsima buli kitonde. Katonda ateka ebitonde tusimagane. Kati kufunira ku kyokunywa? Kufunira ekyokunywa. Ate tunaba tugende waka nonnima transport bireke. Okay, katugende ka. Tugende ka. Tugende ka saawa zino. Obadde ogamba. Tujja tukunkumuka mulaga. Tukukumuka. Kati kakutane ngo ine kituli ku mutima omusajja akwana. Baga kunkumukalago izo bona abulira mukira. Kati DJ pula akayimba akadduka. Pula akayimba akadduka. Okesika kati yo kitwalo ina kitiwe kituli ku mutima. Ina kituli ku mutima baba na basajja abali ennyama. Yegwa mukubano save gundi aba n'ebituli you have a problem with your gundi. Ina oluzungu lwache ebitundu bye byemunda nga birina ebicha. Ola kayimba tukunkumukamu ogwa kumwana gali mu karaoke kakube kuba kayima na. Let's touch this one body day. Are Uganda we pumping that today? Why pumping up because of them rocking? But the baby before they can them up on the pucking and them up on the pucking and me pucking and them up pucking. You the chance touch it but for them. Ononya munonyo banga anonya mbega. Why must know the jack them up batting them? And me back on the bitch at them patch. What you mean the family in a touch? What you mean the family Pula mwala. Kasita namba yonjifunye nja kulabedde. Kati dadi okozo oti. Yakulabedde. Ze kuwulira abantu bayide. Kati ogwa ku miyayu. Omuyayu. Ng'ayagala naye nga yeeyisaako. Muliiti. Gwe sekise. Yeah. Story kinayo mwana. Story kimbu. Ompita ashitabo. Ize toyasamanya ate. Tonvumo batoze kunkwana tema. Sikuvumya nawe. Njagala kwogera muko nawe kayala. Oyogera munange ebicho mpita TV. Bakuyitani amanyago. Afiswa. Olina musiramu. Navaamu. Wabivaamu noddamu ki? Oddamu ki? Ni mu Anglicanti. Anglicani. Ize nze bapita Seeka. Oli musiramu? Siri musiramu. Nze ndi mulasta sirya nyama. Ogamba mbizi Ogamba mbizi. Ase mbizi nawe. Enyama obadde. Nyama yonna. Lasa tebalya nyama. Tebalya nyama, balya bibo. Nsanyusa okula. Kati njagala kugulira yawo ka drink storage. Ogenza olaba nga ndi sasite. Olaba ndi sasite. Atoli sigame mboli sate nawe tolina myaka. Ngambye sasite. Sasite yani. Enjala ngekuluma ennyo. It's your girl Akiti Agnes. You can now catch me live every Friday and Saturday, right here on BBS at 9:30 p.m. And if you want to see me alive on stage, just find me at Theatre La Bonita every Wednesday at 7 p.m. Telefina AFE. I hope we are holiday.